Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Nabadde eri gye twabadde busiika ku mupiira. Abantu nga bandi bambuza Endoveso eri ey'omukyalo oli omujjukira eyayogera nga agudde ddala. Ate oba kibadde kisoboka oba twalitandikisiza n'Endoveso abamu ne bagijjukira naye obudde tuba tetulina naye tujja gibaleetera one day one time. Tebatubuuza omukazi ali kuki yooli mujja we mukunja lwaki temumukubirako tulabe nosalawo tumenye ku musajja ono tumenye omusajja tulabe. Jebale sebo. Sebo pozigo. Nze mukunja sigwe wampereza message wiki ewedde kulobesa. Yenze sebo. Mbadde nsaba. Iye. Nsaba tukwatagane. Yesebo. Mpa ku simu ya mukyala wo oli owewaka. Oyagala mukubira. Ati soko olabe totya. Oyagala mukubira. Ate ng'omugamba ki? Soko lindeko. Mbadde nina kyenjagala okulaba tukwatagane nina kyentereza. Ebintu binene nadde mbigambye mu bbali nsagala nnyo abimanye ngonze. Kwesike kakana. Mpe namba ya mukyala wo wawaka. Tebyabadde bwe bityo so twadde twogedde sebo. Kakati gwe tolina olina abaana? Nina mukama wange. Nsinga abaana bo be bakoze bwe batyo. Soko mpe ku namba ya mukyala wo wewaka. Kubanga wanyingiza mu kintu kino nga umanyi nti nja kuyamba. Soko mpe ku namba ya mukyala wo wewaka. Mukunja mukama wange tomukubira. Sebo mpulira. Mpe namba ya mukazi wo. 0750 kaga munya. Wetotya. Kenda mutano. Jiddemu. Tonsumbuwa nawe oba togifunye bireke. Ebyo bye bintamiza Endoveso bantu kunkambwalira n'abaana bange n'enzira y'ewaka. Bambuuza naye omusajja sikatakube. Mpozi ng'ogenda kati kusoma wa dokita. Kyokka ate bwe mbeera ewaka mbalaga ndi nze kabwejjumbi. Anti mulimu gujjirako n'ebyo. Tonsumbuwa nawe oba toyagala. Banaatana kubampi kuyita mu masimu. Nkono kweno nkoyo okukambuwalirwa. Aliwa. Ojja kuba mukubwa. Kasitaji tuwadde leka twogere tulabe. Bandi bwe bagamba nti Endoveso omukyalo oli ni mujja we gwe tuba twogerako naye. Tusabe nnyo nga kwali. Hello. Muwala. Wangi sebo. Otyeyo. Wangi? Otyeyo. Mulungi sebo oli otya? Kati ate gw'olagiridde omwami wo wano ewange mu mbuga. Batya akolayo kyate? Mwami wange? Mwami wange? Gw'omulagiridde no mu mbuga ewange. Ate okudde okukolayo ki? Ontegedde? Ate azze omukyala mbu yali mukazi we n'atabuka byakola tebigatta ayagala mutu. Omukyala omulalu? Nange Julius teyesonyiwanga mukazi oyo. Wangi? Julius teyesonyiwanga mukazi oyo.
ate nze mmanyi munnange nange bansanze wange. Wanange oyo mukazi yasooka okukola ki okunnumba asooka namba 2 nannumba kati nange neneerwanako era nasaamu sente nyingi otobaako kyebakolera bagambe bagende Ate tobaako kakati kyebagamba kakati anti sinategeera kiki buzibu bwammwe buvaawa? oyo mukazi gwe yaleeta yasooka okunnumba wale sina kye namukola enamba 2 natandika okundogaloga natandika okukola kinange neneerwanako kati nange nekola ki neneerwanako ng'omuntu okitegeera ate bwanaabeerezamu ngenda kola ekisinga kwawe ogenda kola ki ekisingaku nga bagambe bagende anti kakati siyinza engeri gyali omulwadde embeera gyalimu si nnungi. naye Julius bw'ateesonyiwa omukazi oyo ate ye kyenaamukolako kigenda singa neky'omukazi yandibadde amwesonyiwa. Naye bannange naye lwaki atiisatiisa? Bantu n'okutiisa. Waggulu w'omumanyi Wabeerayo kakensa. nja kukkirira ewaffe mu bukunja awo kafeero gyati owakanya Ewa. akacwa nkukwatemu ononye paka ewange waka ate omuzire nga atuse waka. endobesa omugiwulidde bulungi. omukyala agambye nti nno oyo Julius oyo Alula. bw'ateesonyiwe mukazi Ajja mukwata mu 2 wamma gwe oteesa otya? Banaye mukunja mukulikeyo ku mupiira. Twavuddeyo. Naye banaye mwatukubye naye tetulina kyakukola. Kakati mukunja oyo mukazi kirabika yaloga mukazi munne okusinzira ku bigambo byayogera. Nze kikonyoga ekisulo naye mukunja omukazi kyayogedde banamba 2 abo oluusi bayinza okuba nga be balumba abasajja ate ne baloga abakazi abasooka bannamba emu. Kati ayinza okuba nga n'omukazi ono naye yazzaayo faya n'agamba nange bayagala kunkola bwati kamukole bwati naye omusajja oyo atansobedde engeri yagizeemu nga yeebulankanya ogambye mukunja kasita ategedde amazima naye omusajja ndabye nga abadde yeebuzaabuza omusajja omukazi yamulekamu kasala kkubo amubuulira ekituufu kye yakola mukazi we sigadde nasanga muno okuva ono Katoogo Mukono Nama bwe balitooza bamikono omwana we waffe Katoogo Mukono Nama kasita omusajja akitegedde mukazi we ekyamutwala amulwanirira kalabe ng'asobola okudda mu mbeera ze ez'obuntu naye abakazi bo neyina emitima nza onamire sirituukayo ng'afa kinensi omala okuloga omwana wa munne n'olya emmere n'ekukka mu lubuto naye baloga nne oba nerifaaki oyo omusajja bakuzaala naye mwana wa nnyoko oba mwana wa kitaawo Namirimu Esther leka naawe yamulaba mukulu nga mannyo naye amwetuzeeko supagulu Ono Kasula ow'ekibirizi baamunandika. Mukwezya ddala omukazi oli wani mutasi onoogendako ebukunja n'omuwa ku ddagala naye baaba omukazi agambye ayinza omukola ekisi. njagala kusooka kukwata mu Nakacwa. njagaza ki Nakacwa naye bukwate mwalaka awakana. Mukunja Nakacwa mutime bale kutuweereza. Omukazi tatutama naye tatutiisatiisa twakalaba baloga bannaabwe tatutiisatiisa ma musajja gwe funenge gy'otasamu mukazi wo addemu atirirenga bulijjo mulugwala kwali ku BTFM mugwanya buleme masanafu Dadaiwa mchimbo ndabora. Na wanti anazina takumba. Yawamma. Nze kino enkuze nkimanyi. Nabannanga abakazi era nga wogamye tuwaggulu w'omumanyi ate akuloga si akulogolola ate kasajja katono okanyomerawa mukunja ogamye bakulireko ebikunja agendeko n'ebunnya lyawo oyo alabika tannafuna muntu w'amaanyi tannamufuna katono n'omusajja gwe yeesimbamu bwe wateesonyiwe mukazi ogiisemu obwantyo bwerera naye bano bikola ngaabo onabamalinde ekawuko